Endobeso. Kutenda mu mukaabutanziso tifama. Ekintabuli ky'omuziki. BFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga tuba tuyingidde omutabiza akadde kano kennyini. Ensonga z'omukyala zaina zetwagadde okubanga tumaliriza twagala okubebaza mwenna abatuweereza kasente tetujja bamenya kinoomu ne goba olina kyowadde twagala okwebaza nti obale nnyo obale ddala mwana mwata twamugamba akome wano olunaku olw'emanda olwaleero tumanye nga bwe bitambula ate tumuwulize kabogoza mu omukyala muteeke microphone maaso awo tubeere nga zaina semberera microphone oli otya Yendi sebo. Yegwe nnyini Yenze. Bitambula bitya Polam. Abaana bali batya Abaana balungi. Balungi. Watuuka bulungi lwasembayo okujja wano? Natuuka bulungi. Ennyumba eyo gy'opangisa? Yes. Landlord mpozi erida? Buddo bamuyita landlord. Ibuta nyina Kisiraamu. Musajja mukyala. Ye yakuwa. Okay, kakati omukyala oyo akuyisa bulungi tewali mutawana gonna. Tabeera waawo. Yazzeeko n'eggulo era n'atulabako awo n'addayo. N'addayo mubeerawo bameka ku nnyumba ezo? Nnyumba zikyali mpya. Abakazi 3. Okay. Ndi wakuna. Oli wakuna. Abo bali bafumbo balina abaana baki singo olumu baddabo? Singo. Kale kakati ekiriwo kiri kimu njega tuyise mu bwangu. Abantu bakuwayo kasente. Ne ojja kubeebaza nga tunaatera okugenda. Tulina omwami yatukubira essimu wano n'atugamba nti amanyi Mugisha. Mugisha si ebbaawo? Katumukubireko wano tulabe kabogoza. Aleeta essimu eyo tumukubireko tulabe omwami. Oyinako ku muntu gw'oli owuliddeko nti mulamuwo yenna nga musajja ng'oggyeko oli ow'omu Amerika. Wala omwami yakuba essimu wano n'atugamba nti amanyi Mugisha. Kamukubireko tulabe oba tunaamufuna. Sebo jebaleko. Kale sebo nawe jibale. Bampita kadima nkubidde ku beat wano ku radio. Sebo amanya mbalinya kumanya go kuba namba yo bagimpadde buwa. Amanya agange. Sebo. Zakanyishuka. Akanyishuka? Omwami gwe bayita Mugisha omumanyi. Wabulya ku story y'omukyala yajja wano ku radio. Omukyala? Nakubako essimu. Nga waliwo eyampeereza ennamba eno. Nangamba nti waliwo mukyala wa bulaga wange gwe baali basudde mu nnyumba. Kati nangamba nti nandisaanye nenkuba essimu nendaba. Ani akuwa ennamba eyo? Oli naye awuliriza ku leediyo bamuyita Jane. Bamuyita Jane. Jane omuyita otya? Mukwano gwange. Amanyi Mugisha? Amumanyi. Mugisha omanyiko gyali ssaawa zino? Bisobye twayawukana dda kuba alina ebikolobero bye yakola n'agenda. Mwayawukana bbanga ki? Maze Myaka emeka? Nga 7. Omuyita otya Mugisha? Bulaza wange. Babazaalawa? Batuzaala eyo Rwanda. Naye ne tuvaayo ne tujja eyo Lyantonde. Wabawo omukazi atukuza. Kati nze gwe nafuula nga maama wange. Lyantonde sayidi ki? Lyantonde eyo sayidi ze Kashugama. Kashugama? Gye baabazaala eyo. Okay, gye mwali. Okay, Mugisha naye baabakuza naye. Sebo. Mugisha erinnya ly'eddala y'ani? Stanley. Kituufu. Mugisha Stanley. Nti ye Mugisha Stanley. Mugisha Stanley. Okay, Mugisha ono empisa ze ziri zityaye ng'omu? Mugisha empisa ze Mugisha muyaaye. Era babbayo pikipiki. Bakola batya? Babbayo pikipiki. Ewa? Eno sayidi zeno mu kageeti babbayo pikipiki ne badduka era omulenzi mbu ne baleka nga bamuse ne badduka ebyo bya. Nebadde sikyamuwuliza. Nga ne Mugisha kwali ku babba piki? Era tekyabaleetera tekyamuleetera okudduka. Baagibbawa? Ng'ogenda Mbalala. Ng'ogenda Embalala? N'adduka Mugisha. Obadde omaze ebbanga tomuwuliza. Okay, omukyala tumuyina wano ebintu byayogera bikwatagana n'ebibyo. Magezi ki g'osobola okumuwa ssaawa zino? Amagezi kye nabadde mumuwa yandikutte alina abaana bameka? 2. Omwana omu n'amuleeta n'alaba ewaabwe kuba ewaka era weetuli. Wangi? Mukadde waffe yatukuza. Weewalinga ewaka kuba nze namuzimbira. Waali. Yandikutte omusajja n'amuleeta awo okusinga okuzitowerera omugugu kati akakana okuba bagamba batya? Bagamba mbu alina omwana omuwere. Kuliko omuto wa myezi 3. Kati nze nandikwataganye naye nemba nga muwa ku buyambi kuba kati ekirungi ndi ku leediyo nsobola okweyamira kuno. Ate ekirala nti nze nkolera gavumenti ndi Renja. Gamba nti njagala muyambe kuba guli musaayi gwange.
Ranger bana bakola mu parks. Okolera wapo, okolera mu park ki? Mbulo. Okolera mu Mbulo. Saa zino oli Mbulo? Ndika kuto mchotera. Olika kuto chotera. Kakati mbadde nsaba ekintu kimu mukama wange. Nze nkwatagane naawe. Tusobola ofuna olunaku nga bw'ogambye n'otutwala obanga nange kwendiwa ne nkufunira omuntu omulala ne twongera okwogerezeganyaamu maaso ku maaso ono biyinza obutaggwa bingi tuli ku radio. Mukama wange abazadde mwaba abazaalira ddala baafa baasigalayo e Rwanda kuba mpulidde ogamba nti nno muyina omukyala gwe gw'otwalanga maama ye yabakuza mwembi gwe ne Stanley. Aye maama yali atuzaala yafa. Ate taata? Taata yafika mu Rwanda naye oba yafiira mu lutalo. Luno lwa genocide? Yandiba yafiira mu lutalo. Okay, kati omukyala ono mwamusanga eno Uganda gw'oyogerako alinga maama wammwe? Ennyabo. Awe walinga ekijja ekyammwe awo w'oyogedde Kashugama? Ennyabo. Okay. Era babaziika? Ennyabo. Okay, kakati mpozi ongambye amannya? Akanyijuka. Eryokubiri ery'eddiini? Aseera lya ddiini yenze kuteesa. Kuteesa? Kale tweyanze nnyo ssebo tweyanzeege okutubuulira by'otubuulidde tusanyuse nnyo tugenda banga tukwalagana naawe tulabe engeri gye tuyinza okuyambamu omukyalo ono. Essebo olina kunsembyayo konna? Nze kyemusembyayo mbadde nsaba akume akyali muto enzaala bbiri akyali muto bw'alaba ekirungi n'alaba abaana be waabalesse osobola okutandika obulamu obupya yeesonyiwe byamugiza mugiza muntu mubi seba naye nange namuvaako nga bulaaza we naye nze ngenda kumuyamba ng'oyo omukazi kuba olwedde yamuzaalamu abaana olwedde baana baffe baana bange. Baabazaala babiri mwekka ne Mugisha oba mwinayo baganda bammwe abalala? Baabazaala babiri mwekka ne Mugisha oba mwinayo baganda bammwe abalala? Baatuzaala babiri fekka. Ate sisita we gwagamba nti ali mu Amerika yaani? Alimba taliiyo. Oba mukazi this call will be disconnected due to insufficient credit on your account. Simuliddeko ssente kaboggozi. Okay, kale tweyanzeege omwami tumuwulidde yoyo byati bwati wasobodde okuba nga atunnyonnyola omukyala muwulidde kakati nnyabo byayogedde olaba nga bigezaako okukwatagana. Tanyumiza ngu story ya famire ye yali yaŋŋamba oyo sisita ow'omu Amerika. Takunyumiza nku nti oba yagamba bwe bamuzaala lya ntonde tagamba nti oba alina brother we. Ate kino okuba wanyumizaako nti ye Munyarwanda ate nga kikwataganya n'ekyono omwami. Munyarwanda yangamba Munyarwanda era newe omulaba omulaba nga Munyarwanda. Tewawulirayo ku story oba akubira maama we oba akubira taata we ebbanga liwamala naye. Oyina ekifaananyi kye? Kuleka yagira ekifaananyi kirina. Yakola ki? Yalinga ayogera ku ssimu nga ngamba ayogera na taata we ng'afuluma wabweru. Ng'abeera yekka Yesu yabeera yekka tayagala mpire byayogera. Kati ono kadima kyateesezza kirungi ekyokubeera nti ni keesi oba osazeewo okugenda eri eryantonde okusisinkana ono omwami eyeyise brother kiba kyetagako omuntu omulala naye ekifaananyi ogendanga nakyo ekyamugisha n'olaba oba yoyo ddala tujja banga tucommunicatinga tulabe sente zino giri emitwalo 43,410 zimuwe kaboggoza abawuliza bafa babeti be bazisonze ne bazifuna era njagala obeebaze neebaza nnyo abawuliza BTFM mwebale nnyo omutima omugabi mwebale omutima omuzadde buli omu waatodde Mukama amuddizeewo ekyamaanyi. Amiina. Neyanzeege. Kale tugenda banga tuwuliza omwana ono na biki ebigenda mu maaso n'omwami tujja banga tumukwasaganya amwe temufaayo tujja banga tubategeeza buli kimu ekigenda mu maaso. Nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ni Kadima n'amayanja ni Anko Kaboggo ekinta buli ky'omuziki ekisinga. Okay, ebisinga mubiwulidde tusobola kubanga tubiddamu nnyo ensonga z'omukyala muziwulidde omwami oli mumuwulidde njagala yabateesa ate tubenga tweyongerayo akadde kalabikanga akatuliiridde omutaka w'ejjokolera. Mwami Kadima mukyala mayanja ne mwami Kaboggoza mwebale tuweereza ono Ssemuwemba ku kyokutaso omusajja oyo mwagadde nnyo bambi ayamba omusayi gwe ayabile bambi abaana ono asigale Ssemuwemba ku kyokutaso omukama akuume. Webale nnyo munaffe Ssemuwemba omukama naawe akuumire ddala akuwe by'osinga okwagala atusiimye. Mwebale tuweereza nkabone n'amayanja ndemwe amanyuma n'abandi muliro n'enserinnyalya naye kasita bakwatagane soyebusayi bakwatagane twali kyakola ate yamwe bali kubeererawo omwana oyo amanyuma n'abandi muliro n'enserinnyalya. Kale webale nnyo munaffe mu biru Lawrence ali lunyolya. Mwebale tuweereza abagigenze gitya naye banenze kyembadde ngamba omwami oyo yeebale nnyo yeebalire ddala ne mwana muwala munaye guwuliriza omwami oyo kyagamba baba agenda kukuwa ku buyambi genda n'obwo sigade nze mama kulisi
Kale webali nnyo munaffe Mama Chris asinziira Bombo akafulu mu kutunda ekigere. Wanji bambi mukama mulungi okubanga afunyeko kufuka omu ku famire by'omwami banaye ekibi nnyo okubanga tumanyi gye bazaala abaana naye kasa afunyeko relative banange mukama mulungi mwebale kutuweereza nkutumiddeko mange mukyala na Kitto Lucy Nazigo Prayer Palace. Kale webali nnyo webali ddala bakulu mwebale kutuweereza mwebale nnyo okubeerawo omukyalo oyo mukama abaddizeewo kyemusinga okwagala mwebale programu ennungi nawe abalina kyemutudde mukama abaddizeewo emirundi 10. Anet namwe mwebale nnyo mwebale ddala mukama abaddizeewo mutodde baga nti emmeme gabaagaba yeye naagejjanga kale tweyanzeege tweyazanye pereza yaffe nange ngamba omwami oyo bambi mukama yebalemu omutima omugabi ndabira ddala ng'omwami byayogera bituufu ajja kuyamba omukyalo oyo bambi amwekwateko omukyalo aba amaliriza atandika obulamu bwe bamugambye